Mbalamusizza mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala ne bakyala bannange mbaleetedde eddagala erigenda okubayamba ku nsonga ey'okuwoomesa. Bwe njogera ku nsonga eyo ey'okuwoomesa nsuubira baana bawala oba muntegeera bulungi kiki entegeeza. Olunaku olwaleero mbaleetedde omubisi gw'enjuki wamu ne Kanyebwa. Nkusaba ggwe wenna mwana muwala ali eyo ofune obukoola bwa Kanyebwa, naye ky'olina okukola fuba nnyo okulaba nti obukoola obwo butukula bulungi, kuba jjukira w'ogenda obukozesa kitundu kya kyama ate kya buvunaanyizibwa. Mwana muwala wenna ali eyo nkusaba ofune obukoola bwa Kanyebwa. Funa obukoola obwo nga buweraawerako. Bw'omala okufuna obukoola obwo funa ebbaafu oteekemu amazzi ag'ekipimo. Teekamu obukoola obwo obwa Kanyebwa nga buweraawerako. Buyenge. Bw'omala okubuyenga obukoola obwo obwa Kanyebwa ng'omaze obuyenga bulungi, funa akasengejja ne kabbaketi obusengejje bulungi. Oluvannyuma ng'omalirizza okusengejja Kanyebwa oyo, funa omubisi gw'enjuki. Oyinza okufuna ekijiiko kino, ekijiiko kye tutera okukozesa okupima sukaali. Funa ebijiiko nga 3 oba 4 eby'omubisi, bigatte mu Kanyebwa oyo gw'omaze okusengejja obulungi. Gattamu ebijiiko ebyo eby'omubisi, bijiiko 4 oba 3. Kati bw'omala okubigattamu mu Kanyebwa, tandika okutawaaza. Tawaaza bulungi, tawaaza nnabunnyayo bulungi. Ekyo oyinza okukikola nga wabulayo eddakiika 2 ku 3 ng'ogenda okwegatta n'omwagalwawo. Bw'oneegatta n'omwagalwawo agenda kukunyumirwa ate akuwoomerwe. Baana bawala mwenna mbasaba okwefaako, kiba kirungi nnyo ne twefaako. Omukyala yenna omuwoomu aba wanjawulo nnyo eri omwami we. Nabwe kityo bwe kiri, eddagala lino leero lye mbaleetedde. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Mugende mu maaso n'okugyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Nsigadde nze Ami, mubeere bulungi. Mweraba.